tugiddeko gino egya parliament nga tuli so close. Ekindiisa okwogera wano nga njagala buli ali judgmental Kato amanye lwaki Kato yatuuka n'okubeera ng'akola ki ng'asamira. Njagala mumpulirize nnyo bannange. Nze Kato yansitula n'antwala enkozi we tugenda okuziika. Jjajja wa Kato yazaala abaana 6. Jjajja wa Kato yazaala abaana 6, abawala 3 n'abalenzi bameka. Naye jjajja wa Kato yali empambire munda eyo ng'akuuma ki? Ng'akuuma ettaka ly'ekika n'ebyekika. Jjajja wa Kato eddiini bwejja ate ey'Obukatoliki n'aginnyikira, n'akwata ebintu ebyo n'abikola ki? N'abikumako omuliro. Ye jjajja wa Kato n'agenda asenga enkozi, era ku ttaka lye yagula yasalako ko n'awaako n'ekigo kyaki ky'enkozi. Kati jjajja wa Kato bw'abeerawo abaana be bonna abaana 6, ndi kati ku jjajja w'omukyala era nzijukira nga beekyaliwo. Mukyala oyo yawangaala aweza emyaka 12 era n'engabo yamuwandiikako ko. Twagenda ne Kato netugenda n'omwami eyali owangabo gotagenda n'akola statement okuva ki ku jjajjaawo oyo. Kaakati jjajja omukyala ayita batabani be bonna basomye obuki faala walabo tebazaalira ddala bonna abasatu. Era nga Kato yaŋŋamba nti esiiraayo ampita bwempina ayita Kizibwe. Kaakati n'agamba abaana be nti baana bange jjajja mmwe yaddukayo eri najja kati nabeera ku kigulwa n'enkozi aliwa n'enkozi ali yekka. Era singa mukigenderera wano we tuli ojja kwesanga ng'oyita Nabaggala na Steven nga teriyo muntu mulala wa Luganda wa Kato g'okola ki, kubanga bali baakola ki? Badduka ku jjajja waabwe olw'okuba manya ku jjajja wa Kato kubanga yayokya ebintu byabwe. Okugatinga long story short, jjajja wa manya taata wa Kato bamaze obbaka abanne muzikiridde kiyakola n'akola ki? N'avaayo n'afuna Naalongo etambula bulungi nnyo. Era classmate we gwe baali naye yali Cardinal Wamala we yasoma naye. Kati ye n'avaayo n'awasa Naalongo n'afunayo omugonjo omulala. Ekitaasanyusa obulungi nnyo ki kyaki nga wemukimanyi. Kaakati Kato amala P7 kanziruke waawo. Bw'amala P7 Kato agenda ayagala nnyo okgenda ku Smaak Kisubi. Bombi bamaze ne Waswa ayagala genda wa Namiryango, ono ayagala Kisubi. Kato yafuna obubonero 14 naye Waswa yafuna first grade n'afuna naye nga teri strong nnyo ya 11. Saalongo n'abagamba temufaayo tugende ew'omukulu omu wesijja kwatula linnya kubanga mulamu ajja kukola ki? Ajja kufuudde ogwaliwo mugende mukole ki? Smaak ne gundi ayudenali. Ne bagenda bambuka olusozi olwo. Bambuka olusozi olw'Erubaga bulungi nnyo omukulu n'agamba Saalongo bamasayizi okola kiki batabani baabwe mmanyi tojja kubakkiriza kusoma bwafaala naye mbadde njagala bakole ki? Omu agenda Ekisubi omulala agende wa? Omukulu oyo yagamba Saalongo nti naye Saalongo ate bwadduka ebintu ate n'obyerabira baddeyo emitwe gyabwe gibeeyimirire. Era bakola ki? Batambula naye nga bagumu nti katugende emitwe gyaffe gitole ki? Mitweyimirire. Wabula ekinyiiza Kato waliwo gwe yasinga nga yafuna obubonero 10 ye ne bamuwa ebbaluwa n'agendawo n'agenda Ekisubi. Awo obusungu bwa Kato bukola ki? Bwe butandikira. Kato buli wabadde omugeeko Simanyi Luzungu ng'ajuliza naye abantu abo bakola ki? Be bannemesa ki? Buli ekitabo gye mutuwako olw'okusoma ng'ajuliza nnyo ebiki? Ebintu ebyo. Kati jjukira tuli babiri
nze ndi musiramu omutakuliki ate ye kateera singa mujjukira omuzannyo kwe twazannya nga London show Katongo omudaali tegumuva mu budako ekiraga nti era yagala nnyo ki yaŋŋamba nti bw'opolomotinga nnyo obusiraamu kaseera oteekako enkofiira naki ye n'agamba omudaali bwe gujja kubeera muki naye munnange nga bwe mumanyi ebintu bino ebintu bya Katonda bijja bigaanamu awo nga tebitambula bwe yagenda okutambulako ne bamugamba nti jjajjawo yayokyaki yatwokya n'aŋŋamba Hajji Ashiraf nkubulire nga nane sinafuka Hajji tingenda kubeera bajjajja wange ngenda batereza kwe kuddayo okukola ki ekintu ekyo naye ng'obusungu abujja wali kumugamba nti genda omutwe gwe okweyimirire ate omulala ye ne bakola ki bamubbaluwa ako enjagadde nnyo kakiryalinga nti bw'oba oya jajimento Kato ku myaka gye gye yalina obeera ojajinga okola ki oteekamu egonda ye Kato ku myaka egyo gyonna gye tumaze 27 nga tukola nga Kato toyogera ku bintu bibiri tozanyira ku DP tozanyira ku ki ku Bukatoliki kati ate nga nange tozanyira ku ki Busiraamu ngenda e Makka nkomawo naga nti bw'ogenze Makka kugira naye kanti nti era Bulenda omuwala omukulu twamubatiriza ku ki ku sentimenti ya Mulumba n'emmere twagiryawa awo naye atandika okunyiga wambi ensonga eyo gye njagadde mwenna mutegere nti bweyajajinga mukulu Kato oyo batwatutala mukulumunange amujajinge bange ebintu bino ffenna ewaffe eyo gye tuva eriyo ebitera okutunyigiriza ogenda okusanga okoze eki kati ate avuga n'aleeta ekigezo ate amaze okugenda okugenda eyunenda ebintu bino ebitereera bannange Kato naafuna ssente nange nvudde Makka tufuna ssente mu bino aba akubuulire twafuna ssente kale ojajinga Kato ogambe ojajinge ng'okola ki naye nga bannange mwebale nnyo genda maaso basebo ne banyawo muzikirize tumanye emboozi eno si bwe kiri omanyi bano ab'emizannyo ayinza okubaga nti kati waliyo episode nedda zonna zimale ekiddako kinnema sibalimba njagala nkwogera bingi kuba Kato mbadde abansaagana kujja lwaki lwakamera noyinza bankubira baŋŋamba Hajji nga tetukulaba bwenzijambeera manju eyo naye oli yaŋŋambye kuba ŋŋambye nti baatuwa ebbaluwa Kato bakole ki bamusabire ebbaluwa eyo nenjirako sitampu zaali 3 oba 4 ate ng'eri muhandiki ng'eringa esendinga message nti mbwako kyemukola era nagamba mukulu Sewungu nti waliwo ki nga Kato bannange bwewabeerawo mbagambe nti owe DP n'Obukatoliki atalina ekintu kyeyaŋŋamba munsonyiwa Abakatoliki abali wano aba DP yaŋŋamba nti fe otulaba olabako Omukatoliki owa DP muzibu ekyo kyavaamu Kato yakiŋŋamba naŋŋamba nange ndi muzibu kuba Kato ye muntu gwembadde naye kizibu nnyo okubeera ne mukwano gwo nga temutuuka ekiseera mukola wabeerawo ekiseera kimu nga temukkaanya Kato abeera n'obusungu bw'abeera n'obusungu muyinza n'okugenda ku siteegi nga mwena mukoze eki munyingaganye naye ebiri byaki byebweru si byaki bya siteegi Kato twakola omuzannyo London show mukituufu twatuuka e London twagenda London kuzannya bwe tugenda London tuba tuzannya
Katuna ngama naye eponisi yo ekola ebintu nebiteeka ku stage nebiteeka ne ku screen kiki kati nangama nti tuzanye ebintu byakibyeranda waliwo omusajja mwitani kubagambe yegoba enseni nokugijja ekyabakuza kati yatunyumiza tukyeri yatunyumiza tuli London twatuka e London ng'omuzannyo gwe tugenda okuzannya waliwo characters ze tutagenze nazo nga bazigamba zo bazimaki bazima visa katuuka eri katanganga tukola ki kati omulenzi oyo omusajja oyo yatwaniriza nnyo n'omula Pascal batwaniriza bulungi kati mu kutwaniza atunyumiza emboozi engeri gye yatuukamu era nanyagobya ensenene okukiza ekyabakozi okutuuka wa mu nnyendo katona ngamba tutangikiraawo ebizannyo mutugenda kati tugenda kukola tutagenda kugoba nsene ongera ku stage bale naye nabeera ne kato ku stage ne tuzannya omuzannyo essaawa 2 n'ekitundu wallahi ng'omuzannyo tuyiya muyiye era we batandikira London show ne kato katonda tuddeyo ku kyeddiini buli omw agenda nga twali tuli twagenda soni mukulu Muhammad Nsiro yakyogeddeko nga bwe mutuuka wali omanyi Abakatoliki balina ebifo ebyo ebimu nga byaki naye nakuno waliwo ekifo ekiri e Masaka eyo kati yagamba yemirira n'ava mu motoka n'asooka agenda n'akola ki n'afukamira n'asaba bulungi nnyo nadda n'akola ki kati ate ne wabaawo kino kye yakola kye kintabula